Mama, alo, ayogera singa kawano wansi. Baba tebabalaba. Kali suwan. Heno kapiata kwetu Nyerere, tulalo kutwaje. Heno kapiata kwetu Nyerere, tulalo kutwaje. We are Sauti Band. Muchala hivi na bado muchala na mumaninga ya gana kutonda. Saba tusinze yo wimba lolo mali. Sunuri nasije watonda. Kwa gana mechisa. Never gambole mani. Simboli doye chiza kunyanyala. Uri katonda. Uri katonda.
kisolo nkambwe kikalo nnyo ekyamukwano gwaffe ebirengagu naye mbasaba ffenna tubere strong. naye nga kitala gye bambe ekyamukwano gwaffe atuyigiriza era tulafera bitunugiddeko nti atuinspirinze okubeera strong ne mu mbeera etali nnyangu. So mwena mbasaba mutwaleko ekyo to be strong even in a hard situation. Mukama awe omukisa musule bulungi tugende mu maaso. Simanyi bulungi twogereko naye katonda abakuume tugera kabuto tulina abakulu n'abatonga bwe nabaganda. Agenda awamuyayo kanja kasotowayo ekyo kiwanuka ekyo sinaye kyoti oluganda lumusumbwa this American girl. Hello, Bouncy Town, Rachel K. Daughter to Halima Namakula. I would like to send a message to our angel, Evelyn. She fought a really good fight. And she will always be in our heart. She will not be forgotten. There's a hero. If you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you want. There's an answer. If you raise it in yourself, in the song that you know, hold on to peace, Evelyn. We love you. Ekyenoma nti olyaye lwangwa wabwa kati omumanna kutaggira nti kyanoma nti ibuliri wano wamulemye ekyobakyagala kwesalyaye tuyinza okutabbira jjajja godi tenalunyamso abadde talina mbwa yonna nga si wa nooma era
aleme kumujimba namukwata bwa sitiiru topitoze aleme okuzijimba namukwata bwaki naye nga mwebala okwesomba mwebala okukasiba wano kyanoma nnyo jjajjako tumulyamu kalunyansono amuteeke muku esinga okuweza akabiri ku geto za jjajja godi gyakasiba gyabamuteeka etuuga sajja wafuna wamwita elidis MC okusinga naye ng'ateera luyi peekako olabe kitawe ambizani muganda wani muganda wamoze yandikawo nandekera pulezidenti naye nze iva nasembebera naye ku Saturday ku show ya Abdulmulas Papazi bwaze nadekola puroguramu naŋŋamba eriyo nteeka abawo ngenda wala koze gwosimba ku CD era olwamaze oyimba ku CD nansimbula nagenda naye nga mwebali kulabira iva naki mukama lwampeera omukisa baagalayo asombe osoboka kugenda kuba olina okutuyimbiramu akayimba k'omwoyo nanzireeba Lydia Jasmine amanya n'eddoboozi nze simanyi nange kwogeranya naye njagala mbabuulireyo ekintu abalala bonna tebatwogeddeeko kuba obwedda mpira abantu boogera ebintu bingi ebiringagu mulaba nti eno gye tuzze wala abadde avanga eno buli wiiki buli lwakubiri kuba ekiri president najeyo ekirundo ku ki federation ku jam station nga ffena tetumanyi Evelyn gyava eri naye Evelyn abadde ajja abadde n'omuntu webajjanga naye nze njagala ate si bayidawe sikyakugirisa oba kikwebaza Shiba ne Eddie bapresident wa federation kubanga do you know why baselebratinga Evelyn ng'akyali mulamu mukiwulira ekintu ekyo mukiwulira obugamba abamu kuno temumanyi miliyoni lwaki tukola jam session zino senga Evelyn tazze nnyo ku jam session senga abamu ngaffe tetwamulabye nemwembe nabe Evelyn emirundi ng'ena oba etaano every Tuesday abadde ajja wali naye nga bwajja bamuwa akazindaalo n'agenda ku stage n'ayimba ne tumulaga laavu ne tumuwa akasente n'abawo nga musanyufu ne bamuzza bulungi ewaka mukikubira engalo ate kyafudde alabye nti bamucelebratinga afudde alabye nti bayingiza ne bakola ki mwebale bangi kukungubakalumira naye katonda yaweera yakola ki kasabire ewangi Haji ababuzi zako Haji soko jengo kwa Haji soko Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Banange kitalo Isa muganda waffe mwindi munaffe
naye twebaza Allah olw'obulamu bwamu wadde kuba ffenna lyekkubo kyembate bayimba kyebagamba kiki kyebagamba genda mu maaso baiaze banange mwena muna wakubazonaku twebaza nnyo buli mulundi okubeererawo mwebale nnyo mwebaye ddala mpozi nga wano wendi tufunye obubaka okuva mu Royal Milk etuwadde amata etugambe bijaganywa paka etunaava wano Royal Milk natuuse aliwa ali ku nteekateeka gyamunone tojjaamu kunywa kinoomu wabulaga ziweriza mu nnyumba bannange sina kuyindi yakwogera kitalo nnyo kitalo ddala ekitooke kipansalira mwaniye muzira wa onions oba maama amadola agatagitalo n'ekitalo ddala yenze muzira stigo onions naki nayo nenga mukama bwakyo bwe yagoze mwebale kujja kutusuuza bannaayo abantu bakuno kintu kyemukoze kino kikulu nnyo mwebale nnyo mwebale ddala naffe tusiimye tutegedde muganda waffe gye yasenga banyinaffe abadde ayagalibbwa mwebale nnyo mwebale ddala naye gagaddoola kirabikonda gagaliyombo gagaddoola ekya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apo tuzese matuwa munene omudusi w'abeene mbawa amawulire okuva mu bwakabaka nganze kitalonye ekya Eva yatugamba bw'afanga tetukungubaga tukole ki tuselebratinge twebaza Allah olw'obulamu bwamutuwadde bonna tujja mwebazebaza inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. But he is already together vice president.
wansi. Musire bulungi mubale mukungulana kino kyetusinga okwagala okulaba nga abayimbi tukuŋŋaanye ne tukuŋŋaanira abantu baffe neyanza wangi olikyenwitanga nkulenda Amasanyalaze. Part of us federation era kyobola batuyimuse ffenna era gyetubadde etugamba tulina okujja tumusiibule tweyanziza nnyo omukisa guno tuwako twogereko nammwe